Singa otwaye tugenda kulwanagana Museveni ngenda ne wanja somuke mumengo atukidde bulungi so kye abali ku FDC abalina endowooza ng'eyaka tunaatuula wiiki ng'etandise tujja kusalawo ekyo either awamu oba abazuzi ebadde efumidde mu lipoota okuwakanya ensonga zange nomukikkiriza nti kitoofu ekizibu kya FDC olwaleero tubiri bintu bibiri ekisooka nze kyesiiraamu okubuusabuusa ate mu kampeeni Museveni yayita Senate FDC ekyo tekijja kuvaawo ne bw'okuŋŋanya abantu bonna nebagamba yazire kuba teyazire nze nga nnyonnyola nze ng'okubakulembeza abo ku FDC seetaaga na kunoonyereza okumanya ensente zeekuba tezajja ekyokubiri kwe kutegeka okulonda okwawukana n'okulonda kwonna okwali kutegekeddwawo mu byafaayo by'FDC teriyo kulonda abantu batuula ku mmeeza ne beewandiikako amanya ne bagamba nze kyamaani w'eggulu kati ebyo ebikulu bibiri si yakunoonya bunoonya ani yazze musango ki FDC bwe tesobola kuteeka kulonda nga bwezeeteeka mu kyanga ewaawo oba tekyali FDC kati mulimu abantu bamubeerako tibafaayo embeera ne bweba yakufuna nze saagala kubeera omu kwaawo FDC ne bwesaanawo alinga nga Museveni nga ne bweggwawo ne n'asigala nga yagikulembera tafaayo so yenjawulo eri wakati waffe abamu ne bannafaayo singa abawo kansi okutuula n'abakulembeze b'omukiga nze nga Ssemujju sikyasobola kukulembera Apologise ne Nganda sisobola kuba omusango baza gwannaggomola oba baayo abasobola okukulemberwamu yadde ne Nganda si nze mbasalirawo naye nze sikyasobola wiiki ejja abantu abalowooza nga nze tugenda kutuuka tuyite mu biyiseewo olutuli olwaleero tunaama tujja kubuulira eggwanga tubuulire n'abakulembeze abalala mu FDC tajja kusobola okuza miiti tetulowooza nti ekirina okukolebwa mmene okusinziira ku bannammwe abamu abanneeke bamemba banneeke bavuddeyo ne bagamba nti wabadyekadyeka n'owaayiriza nti bali bafuna ssente okuva mu NRM gavumenti era ne bagamba nti weetonde kizibu ky'abamawulire tagoberera kunoonyereza ku Nandala ne Apologise kisinze nakulagira ne ripooti simuliiko linnya Ssemujju ndowoola Ssemujju malako Ssemujju yagamba bwati kati abantu obujulizi obwavaayo buveeko okunoonyereza abantu bano ababiri begirinyini bamanyi oba gye bwafa naye kati saawa zino kifuuse kyakwekwase kuweereza Ssemujju bigambo okunoonyereza sinze nakulagira ne sente sinze nazo okuzogeraku n'olwekyo oli aga nti Ssemujju abeeyo yetonde mwetaaga kunoonya kutwala kutalika bwaba tali mwenyi ne mumulagirira nti wano we bayita kubanga nsinze nali nemulugunya teeka wakati okunoonyereza abeemulugunya babamanyi nesente abantu bazimanya nga abantu si bamuzi omuntu afunye sente zigenda olukumi kisigula kuba alina ogenda azigulemu ebintu sente baze bakakonga bulangi abe-FDC bonabona bamanyi sente Nanda era baziraba n'abamu ne bazifunako kati bavaayo ne beebuzaabuza nti tebaziraba sabire nyo Uganda Wale bakasembayo walina road mayor yabuto walabye nga agenze n'omulemesa okuyingira yakoze ensobi okugenda mutwala mu bboyi mulimu ebyo byetusalawo ewamu nebyetusalawo ng'abantu kyengambye abantu abekiri abantu nga bamanyi nti musajja mugezi tebayinza kundaba nga ngenze gye bakuba emigo ti abantu bakuta emigo byokuba misumaali ne Ssemujju y'obukubo ekyo sikisobola kuba nti okuba sikumanyi tera n'abakulisi balina kuba abakubiri ababadde awo bapange nze nga tetunaba ne kwogerako ku National Council okutuula
badde njagala tutunulire numbers ezibadde ziri expected okubeera mu National Council. Bw'otunulira National Council tubadde tulina okubeera abantu nga 250. Ne report gye bapresentinze abantu abagiyisizza babadde abantu 68 nga 58 kwabo bo ne bagamba report ekole ki eyite. Abalala ababaddemu abatono ne bagamba report tekola ki report teyita. So ekyo kitegeeza aba National Council abantu abasinga report bagiwadde a vote of no confidence era tebabadde mu kaseera kaki mu kaseera ka kulonda. So nze yo report saagala gi adoptinga oba okugamba eyo report ebadde ya National Council, eyo report ebadde y'aba individuals. Eyo report ebadde y'aba individuals era ba individuals tubamanyi bulungi. Fe abali interested mu spirit reconciliation twateeka akakiiko k'aba elders. Unfortunately akakiiko ako ne katu disappointinga. Akakiiko nga katandika emirimu gyayo, Nathan Nandala Mafaabi omu kwabadde ali ku investigations n'aleeta mukwano gwe Thomas Kayanja okubeera secretary w'akakiiko. Ebyo nga bikyagenda mu maaso, abadde akulira akakiiko kano Dr. Nabwiso abadde yeetaba mu meetings eza Nathan Nandala Mafaabi ne Poa Amuriat nga oyo yalina okutabeera ne Saidi, yalina okumakinga sure ali impasho Saidi zonna aziwulirize. Ebyo nga bikyagenda mu maaso, report bwe baamala ogiwandiika on July 3rd bagikwasa Poa, bagikwata pate president ate nga baali bakola ki baali bamu investigating. So ebintu ebyo ne tulaba nga we cannot be part of that oba tetusobola kuoning up report nga mulimu ezo zonna irregularities zetubadde twogerako. N'ekirala report eno nze yansobedde. Nze gwe mulundi ogusoose okulaba nga bateesewo investigations naye nga report evuddeyo erina just conversations nga report terina findings. Otugamba maybe ono yali mu nsobi ono yakoze kino, just babadde mu conversation bali mu kunyumyamu ne bamala ne batwa recommendation mukole reconciliation, powers za secretary general zibe trimmed, mutandikewo leadership academy. So the report was really so wanting. Era nze nga nze Nyanjula eyo report